abali ku lusegererwa King Saha nga mumwagaliza ebirungi muve ku mwagala okumulyamu obuli sente. King Saha ebyaddala tali bulungi mu mbeera ze. Yeetaaga oba okujjanjabibwa oba okutwalibwako mu rehab ateekwa kuba akozesa ebiragalalagala bingi. Naliko ko kukivulwa ekimu King Saha bamuyitira okuyimba naye ng'enjaga iwunya budwamu. So King Saha aba yavuddeyo okugamba nti Station bamutwala akeberebwa omutwe y'omu ku balina batwala aba babiri mu rehab oba ebutabika batandikirewo bakuba ebiyiso. Skypins tours and travel yavuddeyo n'ajeegaana nalabye Bajjo yavuddeyo n'agamba temuyina magezi era temuyina gye mujja mukola kuba ye risiiti ye yali gundi omuntu kwegana naye banga omuntu avuddeyo awolereza babbi n'agamba nti sebo Munnayuganda mboli yakuteekawo busente zino tuzibifandebo kubanga tugenda kukulambuza bulambuza kuja omuntu najja nabba Bannayuganda nabba omuntu gw'ozaalibwa naye mu nsi muno n'ogamba nti oyo kye yakoze kituufu omubbi ate olumaana ovaayo n'ogamba ate olwanisa President Museveni kayaje kasekigambe omuntu wabulwa common sense oba amagezi amazaali abasigadde kuyimirirawo ku magezi amasomi ate oba tosomye ekitegeezo oba kisassalala kati ye Bajjo tayina common sense amagezi amazaali tayina aye n'amasome azziyo obukulu gano ninga badde anoonya kiki ani anoonya magezi kati Bajjo wavaayo nakola statement yeyo kati oyinza kumunenyaayo kati Bajjo kyatamanyi muli mu bwongo takimanyi nako nti omuntu bw'olijje salinga company nti tours and travel etambuza abantu nti bw'otandika ogamba nti ofunira abantu visa batwale Canada kitegeeza waliwo omusango mulala gwe bayita obtaining money in false pretense. True. Okujjako abantu sente mu kujjukujju ogwo guba musango kati Bajjo kye nkugambye nti common sense tayina n'amagezi amazaala anoonya manoonye kati kituufu obukulu bw'ayina. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena akyatwekumiddeko Lubalusewa TV kwoli YouTube channel yaffe ate nga tuli ku Facebook tuli ku TikTok tugoberere tusobole okubanga ate tukwasaganya ensonga nga bwe tulina okubanga tuzikwasaganya Ajesa Mulgemanya program nsonga ku nsonga nate mba nkomyewo soko kujukizako nti weekend yonna najimaze Masindi had a tour in Masindi nitutambula bino si ya chicken Masindi is a good place town inungi nnyo mulimu clubs ez'omulembe. There is Milano Cafe, that's a good club. There is Colping. So thank you very much for hosting me. Nanyumiddwa nalidde ku byokulya eby'omulembe olulimi nalufunye abantu be Masindi mwebare kunyaniriza owa tema kigasetya nenga twabadde Masindi eyo ne tunyumirwamuko. We had a good weekend, so we enjoyed for sure. So big up people of Masindi, love you so much. Ajesa Mulgemanya tegeza nti program nsonga ku nsonga bingi betuleese okwogerako tugenda kuba tubyoyamu ne muganda wange je buvuddeko saali waawe nyine ere Masindi omukulu yasoka n'antulira waawo ngamba nalinde eyo netano ko kulanga musamali Station bamuyisa mwega nga wow atenga munaye ne host yenyini na bali gali bwaka akakambira yakala kubanga ate analyst era omuntu okubanga atera okwanalize ensonga tekabulamu nga okay kale tukitwalirawo. Producer Kagere yaliwo bulungi nnyo nga bwe nabaga nti abeerawo wali eri Kagere Yugiyamba banji bayabi banji abavundusa amataka gaabwe banji bakutteko banji abaana bafuna omwasirizi baaleetedde abaagala ekiri ne babanga basobola okukola ki okubanga ate ekintu bakikwasaganya bulungi. Producer mpa omugenyi waffe leero tusobole okuba ate nga tubuuzaganya tulabe kale twogera ebigambo sebo wasuzuuti nasize bulungi mukama wasuzuuti olwaleero buza kwatulaba Masindi obadde obuliri kugambye eri ebyokulya byadde binzita Masindi nze kyokka kye nakusaba otukiikirire bulungi abe Masindi ebyana biri eri bamanyi nti abaana bave Kampala babanje okuteera bakuzibwa
Wow. So abe masenange kambabuze kumo bale kulabirira mukuru ono yazze ndabaira akomyewo so natuseyo nabaddemu ngatalina ko kamogo konna kalaga bintu mwabimusiga bulungi nabadde muganda wange engineer gwe nagenzi naye omena genze nga consultant so otabadde the producer naye ina yafukide consultant abantu amanyi nga manji amanyi wagamulekedde so natuse eri nendoza nti nja kutuuka mbere nga abantu banno people natuse nga abantu banteje buli omwe agira kwa bonga ko pose baragaba tukulengera okay chaka binyo awo walide byabwere ne badagama kugira mu ku sente yatadde utese otaroli ebye sente munange teryagamba okay buza abatula atuveyo na kubalusa wa TV mubale kutugoberera nate onako lwayo it's a fresh Monday bagenzo okukola tubeya tubayoza ate awulugulu wali nga tutaddeyo betumaze okuba waka onako lwayo kumacha katusubire ngina ko mumaze okupatikana era mulabe ebyo betugenda okufumbira obwongo bwamwe onako lwalero nze Muhammad okay twebaza bonna bateka mu ensimbi Moshi Media gyali ateka mu ensimbi yakola ku bifaananyi mutukirira asobola okubatenga kwasaganyiza buli kimu kyonna nga bikino okubanga kitambula Smiles Water and Plumbing Services nabo bali awo bakola ku kyamazzi amayonjo batukire bakolere boa bakuwa omudumu mu nyumba basobola okuplumbinga mu bulungi nnyo otagambika n'amasomero mutuwe emirimu sobola okubatenga tubakwasaganyiza ebintu ebirina okubeera tugenda kutandikira wenyini twagala tukoneko katono nnyo ku station yagulawo ekibiina ne kigwawo nga kya mulembe nnyo peasant party station gye muvuddeko nawulira omwogera ati neshe yamutuulamu nembuuza muganda wange yali ku mulyango omanyi abayimbi abo balaba ebisa ebisinga anti batero kyogera naye nga yafunye nenga tayagala abantu kumusabiriza nayo kisoboka ebina byekyo yibone nawulira Reverend Musamali abuuza naye ebibiina ebyangu okugulwawo kiki kyekiri mu maaso awo nze okunenya kwonna kuteeka ku bantu babiri President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni n'abantu bakozesa abali ku luvuganya Museveni bwakwata sente naziwa bampuuga ne bamukaaku batabangule opposition okusingira ddala NUP n'abantu abaliyo balaba engeri yokka gye basobola okulya ku Museveni sente bakugulawo kibiina kya byabufuzi kuba Museveni wabagaba sente okusingira ddala ziwa organization yeteredde nga bola ne PDM ayagala groups emyoga bagala groups eyo bankula naso sigulirira bano mubina byo bufuzi ba opposition Museveni ateka sente ogulirira bano abali ku doluvuganya batabangule opposition yasigale nga ali straight ngagenda maaso n'obukulembezeebo kati bana abantu abandi agadde okuyingira ebyobufuzi okusinga ddala okuweereza abantu bwe balabanga abamu baguddewo ebibiina by'obufuzi nga Museveni abiteekamu sente nabo baagala nnyo okugulawo ebibiina basobole okubako n'ekintu kye batembete wa muzeeyi abawe ku sente kyogamba mbu station ye layini gyalimu byonna anti kati Munyagwa ye mastermind lwakwati gyalabiseeko wali eri mu maaso Munyagwa yali yaseesa kati station Mayanja lwakuba yazivudde olaba station bwajja n'abakuba akavulu n'asooka n'afuna ababaka nga 5 naye kenyini nyini jukira muyimbi ne kenyini nyini ye amaka ga mulema ku managinga amaka amanaging mgwanga nja oyo ne wabe station asobologana yimbe ekyote naga alintwala ndi musanyusa omuntu akulembeddemu ekintu waba amaka ge ga mulema nga noba eros tebasobola kumuwa atayinza ate kumatiza abantu abane balonda omuntu gw'abaleese mu speech ya sosi yagambye kino ekibiina temukiita kino ekyokutunda tunda buli dakiika kwegala bebiina nga babitunda tunda goloza lwaki ekigambo kyasoose okwogera ankugambye wano abantu abasinga bakola ebibiina bajja n'omulamu nti twagala genda kukola sente era nga balaba oludda lukolebwako sente lw'opposition naye ng'omuntu akuwa sente ye gavumenti ye Museveni olwo yagambye tagenda kubanga ekibiina kyakujajamya ebiwe Mayanja bwongo ki bw'alina obutasobola kumugulisa obwongo Sesha Mayanja bw'alina kale kaŋŋambe n'obugagga bw'alina tebasobola kumuwa sente n'atabula tasobola oyo mukyala mugumu nno kuva dda naye ne Museveni wensinga omunenyeza kati Sesha Mayanja sente oba omuwazaaki atasobola yadde Sesha yaguddewo kibiina ki teri mwenaalimu atasobola yadde okonvinsinga yani
Charles Sekyewa sigala maka mwami anasobola convincinga bannakyalo babagire bamwe ayo ka station Sekyewa yamuduka ko nga anywa nnyo okunywa kutya omwenge mbuza eriyo bali bakyali mu kibiina teyanywanga yali yekubiriza omuntu kasolemerwa insonga kibagamba nti omuntu okubako n'ekifo ky'obeeramu olina okuba nga oli mufumbo sese mufumbo omuntu w'obuvunanyizibwa agenda tabalamu batabaali yavuwa Stasha simanga genze wakagoma simanga genze wani yavuwa Sekyewa simanga genze simanga musajja bamuta ekagoma oba yani agenze mu bamaseeka awo abatabaddemu mulungi n'agenda Canada oba yali alabanga alinga ye musajja anti omusajja agenda ndoza naye yali ayagala kukyachalala nda baganza omusajja asajjalata naye nagezaako kukyachalala ne bigaana kati agenze okulaba nga wasobola okweyubula ebibiina by'obufuzi ninga Stasha naye yazze n'amaanyi yeke nyini ne emirimu egiri mu kibiina Reverend yagambye emirimu egiri mu kibiina abantu ababaddewo nga kiggulawo tebasobola gitwala ne bagimalawo era mbu buli muntu yabaddewo nga bagulawo ekibiina ne bagamba nti bamuwa emirimu ne basobola okuba emirimu nga 2 abantu babaddewo babadde abantu batono Mbekulo ye yabaddewo nokagwola bibamawulire munyagwa olaba yasuddewo Kiza Besigye ne PFF ye naye nayagala abeereku ka umbrella mwabeera kino kiraga lwatu nti wano baagala kulya buli nsimbi naye newebuuza abaana b'Abaganda babawaaki mwabaaki mu nsi ya Katonda kituweereza nga kidigida budigizi abaana ba Buganda abeerwana abeerumaluma mwabaaki ye mwe mugambira mbu abaana ba Nakalama abaana benda ya Nakalama oli ono Stasha Mayanja ogenda oli ono Mubaraka Munyagwa ogenda okuli ono Mathias Mpuuga ate mpulira bagamba Mpuuga mbu Munyarwanda owulira buulize ekirungi yabagamba mbukasooli omuntu ngatandise okweyogeza oluganda olunakabala olwo ne yatandisa akajanja olwo yatandisa akajanja so yakometize naga it's not good to eat it when you are presenting antankalasi nako abawi b'amagezi so Stasha Mayanja byali mute neke nyini teyesobola atakati asobole bannayuganda agenda kubagamba ki kuba omuntu ogingira mu byobufuzi olina kyogenda okubagamba sente yazigyewa ezigenda otalaga eggwanga tiwali kyoyinza kali ndubuuza oyinza okugamba sente Stasha yazigyewa ajja kusonda NUP ngeri mu kusonda aye naye nyini bakulembera baavu bazibu nabo baagala sente kuva wa Museveni ate kati bazisonde bazigyewa neera ne NUP naye era bakulembera baavu era nabo sente bazagala wa Museveni ina ababaka ba parliament abasobola ogiyimirizaawo NUP yatandika yagenda yagulawo ekibiina sofa yatandika n'ababaka ba parliament bali 7 awe nyine tugattira Munyagwa nga mukambwe nnyo namulabyeko ku TVM ng'asituka bwayambuka bwakirira olwo obukambwe buvaawa sikitegeera bwaliwo amukonya awakantu yadayogera kuki bamukonya awakantu ndowooza naga these are hooligans temujja kutumanyira mmwe Munyagwa naye mukozi wa sente omunenyamu katunula figa ya Munyagwa n'obeera ng'oli mwavu era bagamba eso Munyagwa oyo mukambwe ayina edda n'omugenzi Seginya basomanga eddwawo sewenzibu ekirala abantu abakola ku sciences obwongo bwatabuka kinategerako nti Munyagwa oba yali asomesa physics biology kati Munyagwa obwongo bwe buliko akikyamu ku mutwe bw'alina okikyamu ku mutwe era nsonga lwaki olaba abantu ba professor era ogenda okulaba nga bonna tebategeera Kanye Hamba yafidde ku myaka 85 naye ngoyinza ogamba ina myaka 10 yafidde meka yafidde ku myaka 85 naye ngoyinza ogamba ina myaka 10 12 Kanye Hamba yafudde Kanye Hamba yafudde so kati olaba Munyagwa bana abantu abasoma ku science bamuzise tebannaba obwongo oba bwasootinga kati Munyagwa bwayogera bintu ebimuto bintu munenya kati Munyagwa omuntu yakera ku macha n'asoma musime edwa yakamulali ne basomerako ko mu bibira ne bagenda mu nsiko yali yagate ne Segirinnya omuntu ategeera naye amuteekemu obwongo bwe obutategeera Kabukata Munyagwa n'omugatako bakasiba nte era obagatuba ogenda okulaba ng'ogenda okujja ne bakasiba nte nga bayogeranga ensi n'etya ate ekyati olowooza ensi yabavaamu abo bakasiba nti ne baawunya niyo banaakola batya tebakisobola kukomawo mu bantu kale nalabye mbugo bawadde obwogezi bwa gundi somera DF DADF yampuuga ye mwogezi
era ogenda okulaba nga balondayo bikonwa kati Munyagwa yagenza okulaba nga ekikonwa ye tebalina basobola kumuteeka nasawo naye akola ekibiina ekikye nafrontinga Session Mayanja kati Munyagwa olaba buli muntu walaba nga waliwo omuntu agenze mu lusekerwe wabadde asokola ensimbi naye nga talina ngeri gyasobola kukola Munyagwa byakola biraga nti bamulinyira mu luseke mu yali ajje ssente era banaye Kyagulanyi olyokanga nojja n'ofungula abantu bano tulaba nti empale ze bambadde za bituli bana abasajja balinga balimirako nga bagamba bwasitula ekigaali ne batekako emigaati mbu bagenda mulago kuyamba abantu batalina mwasirizi nga bali mu katembo omwerere kati Munyagwa obeera nga ddala oli mu nkyukakyuka oyagala ogamba nti Museveni mubi lwaki ebbanga lyonna osigala n'obeera nga onenya kibiina kimu eky'obyobufuzi nga NUP ne Kyagulanyi waako n'obeera nga ebbanga anenya NUP agamba hooligans tebalina kye basobola kukola ne weebuuza Museveni Munyagwa Museveni kati yalungiwa omaze omwaka mulamba toyogerangako buzibu namulabe nga akambuwadde omaze ebbanga lyonna toyogerangako nti kati Museveni mubi mwaka mulamba wabula kati kyogamba nti Kyagulanyi akadde kano mubi bahooligans tebalina kuyingira mu byabufuzi bya ggwanga lino weebuuza ddala Munyagwa biki bye mwalinga mugamba abantu nti Museveni mubi kati Kyagulanyi ye mubi yalinnya mu luseke lwammwe kiki yabalinyira mu luseke kati balaba tibalina obwavu buulumu abo wabula kuvaako vvu Museveni talaba sente azibawa lwaki kubanga yali amanyi b'amaanyi ate ogamba ndi w'amaanyi aye ne Kawempe South neekulema okuwangula oba w'amaanyi sajja wakasente akafunye namuyiseeko ng'ali mu TX mukwano gwo mukaako chairman Nyanzi yakuva dda ng'alina essente oba yazijja mu gavumenti oba yavaawo yalina essente nze kinali nenya ku chairman Nyanzi namuyiseeko entinda lwaki talekera Royce Embogga mu Kawempe South naye chairman Nyanzi Katonda kali bikola eggomesi ya chairman Nyanzi ne balaba ekiri munda n'abali mu NUP abamwesiga mulimanya nti mubadde namusota munda okubanga wesimba mu Kampala Central ne bakuwangula kale oba bakubba ne bibeeraawo obugagga obufunye ekibiina buli kifo kyoyagala kyolimu mpulira bagamba kadi otunda ntunde ne Kawempe South owali Royce Embogga gyagenda okwesimbawo naye omuyingiridde ate gwe oyagala gwe baba wa kadi gamba ajewe nagamba anti siyali kachi anti abantu abamu babira mabega nga ba influencinga nagamba wano NUP etuule eyise ekitiibwa nti chairman Nyanzi awereddwa ekitiibwa ky'obwa honorable ave okwesimbawo mu byobufuzi ekyo kifo chairman Nyanzi ne yesimbawo tagenda kukiwangula abantu bagenda kumuzira atafirize NUP ekifo omweyande ba defuno ababaka oba omubaka nga Royce Embogga chairman Nyanzi ne yesimbawo Kawempe South banda Kawempe tebasobola kumukombya kalulu ya Royce Embogga nze nkuwagira bwe bakuma kadi genda wesimbawo independent oyo chairman Nyanzi ogenda mu ujja kalulu nawe osubira ali NUP ezogimuma ekawe aisobola gimuma esobola gimuma naye bagikumma Royce Embogga genda wesimbawo independent oyo chairman Nyanzi omulage nti mu byobufuzi yakona takyalina kyasobola okay president yabadde Nambole era yayogeddeko eri eggwanga kuba leediyo zonna TV zonna za switch nze nezidda Nambole nasobola okwogera bwe buyinza obuyinza si bwe bubeera bwe butyo bannange omuntu oba mukkirizeeko omuntu oba omukaka license ososolanga license president oba ogenda okuwola ne nuupu president atuuka wali ne mumuwa space n'ayita wano ng'ayita wali bano bamukubira ikavule ngali live wa ali radio zize kali gundi radio kyebera live nga Kyagulanyi ayogera si president obombulira anti ongambye naye mbo bamwa kyeri kintu kya beyi mu media wano nga airspace ni wobera president kabigwo wigwanga bobera ngo ogambye mwena muntekeko sente zina budget joina nene sasula media houses bwe bakulaga olaba osobola okusanga nti nga program emu Museveni wayogeredde ye sponsor waayo yabadde asinga oteekamu sente nyingi mu TV eyo nga teekamu sente nyingi kati bwe Museveni wagiyingira mu kitegeeza sponsor baba tebajja muwogirako asobola okwekyanga n'agamba mmwe nze sasasula kukulaga Museveni nze mbivuddemu contract sponsor bwagenda wali wansi ate abo tebaba bajja mulaba nnyo kuba buli omu aba ali ku president olowooza yaba teyalina sente kugamba nti njagala kunteeka wansi
buli muntu abeera nekyayagala ngamba njagala munjogereko mutekewo ne wali akantu kange kati gogamba nti Museveni yabadde ayogera twakugjeewo bweyeekyanga ate oluvaawo yo sisinga egamba musasule omusolo sente bwemba temuyina nga babajjako twali tuliza omupiira kyaggwengeza nnyo yadde akola komento yagambye owa CBS katukomeoko babadde baweereza butereevu amasaza badde baweereza amasaza olwatuuse n'agamba atya mutusonyiwa katugendeko omukulembeze w'eggwanga we tunaakomerawo tujja okukomerawo era yakomyewo nga gunaatera okugwa guli mu kinaana ese Museveni mu speech yagambye abavubuka abasinga n'abantu abasinga mwalonda bubi mwalonda opposition abaavu nemwe bali batwala bali ekasenti ekisooka ebirowoozo byammwe tebabituusizza era egyo emyaka 5 gibasaze nyozi kyenkoze enguudo zonna mu kibuga nzikoze zonna za kolansi waiseko mu kibuga zonna za kolansi zonna enguudo zonna zikoze za kolansi waiseko mu kibuga waiseko ku Saapolo kagwa waiseke wandegeya zonna enguudo zikoze naye ezo ziri mu kuddaabirizibwa waiseke ekibuli kale guyita kibuli nze nga mbuuza waiseke ekibuli bitako ekibuli ku CID CID kibuli olabe enguudo eziriwo bitako ku Saapolo wano okuva ku Malteke kugenda wali ku Beeki eri olabe enguudo eziriwo olabe enguudo ziri zitya kale yambukako ewa Bakuli waliwo Lubaga Road olabe waali kati enguudo ki ezikoleddwa itako ewandegeya Kampala Road yennyini olabe bali mu kuzisala kukuba biraka zakolebwa bali muziddaabiriza Kampala Road Jinja Road enguudo zakolebwa ku bisera by'abafuzi b'amatwale ne Idi Amin nakati kolas okumanya nga abasajja bali bakola nakati kolas omulaba akyaliwo bano kye bakola kusala bipaapi ne bakubawo ebiraka ekirala naye simanyi oba speech yabadde asoma nsome oyo yabadde abijja mu mutu era wali obuzibu kuba yatulaze n'abantu engeri gyayagala abantu bajje mu bwavu bagagala olw'omusajja gwe boogeddeko ali eyo atunda ture 3 buli lunaku ez'amagye era bagezi obalamu ng'omwaka nga gyeko ezikozesebwa abaleba biki abakozi sente z'abasasula so nga buli mwaka asigaza obuwumbi 2 esente za PDM zize zali za PDM yatandikira ttaka naye nedda sebo mutulekemu ekikere tekisobola kuzaala mbaata tosobola kugamba nti nsanze ekikere kizadde mbaata ekyo tekisoboka omuntu gwewataaka kadde abantu babawa enkoko ne zibakonzibako nga alina nesente zisobola ozirabya ne zimukonzibako n'agamba siddamu kulunda nkoko sebo ani abalidde president naye olaba abantu ababalira president bamutomeza tosobola kugamba mbu omuntu alina bamuwa kakadde kuba PDM atandise mwaka guwedde kali mu mwaka gumu PDM akakadde kazadde obuwumbi 2 buli mwaka waliwo n'omukyala MP yatandika na mbuzi 2 ne zijja nga zizaala kati alina nte oba alunda mbogo omanyi abantu abali mu gavumenti wano baagala okuwuddisa bannayuganda nti osobola okutandika ng'otunda kabalagala mu mwezi gumu n'obeera ng'ofulumya mumwanyi musunda bweru wa ggwanga bwezi bwo buli mugavu omuntu mulage process entuufu bweyina okubeera mugenda kutandika okubbisa abantu tosobola kugamba nti omuntu mwamuwa akakadde ku PDM omwaka oguwedde nti kati alonda enkoko z'amagi afulumya ture 3 buli lunaku era buli mwaka afuna obuwumbi 2 ng'oggyeko expenses agomagoba go ekyo tekiriiyo ekisooka kya byonna kyokka nno agomagi tanakwata ku nkoko zitundako PDM ekisooka yajjira muntu muwejjere na Museveni yagamba PDM wabanaku abatasobola yadde okuyingiza yadde 2 yagamba president yagamba kakati tuyinza kungamba nti omuntu gwe wadde akakadde mu mwaka gumu asobola okuba nga afuna buwumbi kandi gwoliko wekka so kakati ekyo kyonna bagambye president abo bamulimbi yensonga lwaki nti omukulembeze ogwa gwe tokkiriza nti omuntu asobola afulumya ture 3 niwabeera nga yateekamu obukadde 5 mu mwaka tasobola kuba nga afuna amagoba ga buwumbi 2 ekyo tekiriiyo mu bya business tekiriiyo gwatamanyi business mu bya business tekiriiyo
omanyi business bagibalira ku ssente z'oteekamu n'amagoba g'osuubira kufuna. Bw'okola business nga ya bukadde 5 manya buli mwezi osobola kuba ng'ofuna amagoba gakadde nga kamu. Bw'okola business nga ya bukadde 5 business weba ekola kiralu buli lunaku osobola kuba ng'okola amagoba gakakadde. Buli lunaku kale kangabe buli lunaku weba ekola ng'ogiyingiza buli lunaku. Ayi nga nakyo kiba kizibu nti buli mwezi kangambe buli mwezi kambali buli mwezi buli lunaku. Bw'okola business ajinga ya bukadde 10 n'okola hardware yayo nga ya bukadde 10 buli mwezi woba okola nnyo osobola okukola obukadde nga 5 amagoba. Kati omwaka sibo okoza amagoba ga sente mmeka. Njagala ombuliyo business emu wanaje gyosobola okurecommendinga omuntu okukola kakadde ka PDM nga buli mwezi nga bukali nga ngambe nga buli mwezi asobola okufuna emitwalo egiwera 3. Business ki? Nina akakadde kange nyonya kasiga naye nkasige wanga buli mwezi nsobola okukola emitwalo 3. Waliwo omulala gwe baleese ati nkuleta akakadde omulala gwe baleese akakadde akapangisa aka room ali eyo ali side oyima napangisa ko room bwe yamala nakola hotel wakakadde oba kuyagula amasepichi oba ina hotel ready kuyagula amasepichi n'emmere kati mbwa atunde emmere era atunde emmere ya nusu kasanvu kali ali mugumu kitundu ngakola amagoba gammeka simbiza ina nyingi nnyo bagenzo mulaga wali era president yamulaze obana babalaga ku ntimbe ennene. President yagamba teri mu kulembeza asobola kufuga abantu ng'asusse emyaka 65 biva mbigambo nesha nagamba omuntu wasusse emyaka 75 aba alina kudda waka nga bamulabirira bulabirizi yenyi kenyine mu bigambo. Kati president wabeera nga basobola okuwuddisa gwenga gwe nga tosobola kiteeberezaamu nti ddala omuntu we muwaka kadde asobola okupangisaako luumu buli lumu kyasobola okupangisa baya mitwalo 10 kale kaŋŋambe kitegeeza emyezi 4 gye emitwalo 4 gye bagivuddeko otaddemu kapito biba tebigatta. Bw'ogatta ow'emmere gwe baleese n'ogatta ow'enkoko gwe baleese biba tebigatta byonna biba tebigatta. Era president yawukyani badde asaana okukola yandibadde akwata abantu abo n'abazze wabbali n'abagamba ddala ssente mwakozesa kakadde oba mwafuna kakadde ne mugenda ne muwulayo obukadde bwammwe obulala. Bafuna abantu abakoze ebintu byabwe nga bo ne babagamba tugenda bawa $5,000,000 mujje mugambe kino PDM yebakoledde Museveni abongere ssente. Naye tasobola na kitweberezaamu nti bano bannimba. Bulowooza aba asobola kiteeberezaamu nti bano bannimba oba naye akuba bukubi mu ngalo n'akuba jjejjere n'agamba enkola zange ze naye tazikoze. Era bakoledde bulungi. Bw'aba asobola okugamba nti mwalonda abantu ba opposition kati mubaatete mu parliament mubagaggawaza tebalondoola na ssente. Kati mbuulira njagala ombulira constituency ya NRM yonna ngerimu mubaka wa NRM nga yafuuka case study nti oba eno ye modo otolabira nti bano omubaka ono ajjeyo abantu be kati bonna balina ku nsimbi. District eno ekulirembera omubaka oba constituency ekulirembera omubaka wa NRM naye yafuuka matabuta era mwongera okulonda banna NRM mpaayeegi Amukakasendi Museveni yadayogera biri abatulawe bajjo ku district ezo n'abakiikirirwa aba NRM bakaaba bakaaba nabo benyini berowoozaako bokka basenguka kuva mu byalo badde mu bibuga ng'ogamba bagende bakolerera abantu. President era yawadde abantu awo boogereko naye bannaggeto bagamba naye bannaye president ebikono bingi mu ba NRM bano abakulu batukuba ebikono tetutuuka. Kalinga ewuwe baagalayo ki wa Museveni president Museveni bw'otuuka ewuwe banga agudde mu nnyanja olina kuyita mu structures kasite eggwanga lituuka ng'omukulembeze bwe yagala omulaba amusuubiramu ssente nga buli agamba nti batukuba ekikono nga yaba ayagala ssente anti naye agaba obudde ali awo gwe bakuwa tukutuku gwe bakuwa piki bakuwa takisi nti kigambo kalulu kyalaga wala. Museveni ebbanga lonna abadde nga mu comfort zone nga mmwe simu y'abageto nga mwogererawa Kyagulanyi yagamba bwe mubeera nga parliament eganya okujja mu geto egenda kusituka ebalumbe yonna gye muli. Museveni wali osuubira alisanga ddi naawe abaana ba gita ababa banywedde ebitamiiza
ne bagamba nti muje mwogere bikyeri baluma boloza gwe mukutebereza abasirikale abagoba kati nawe wacha we kwenda huko olunga agambye abagoma mujemba we sente ate kye nalabye nti ate abagoma bye yabongera sente era ne bazibalyako abagoma bye bayaye kyagambe kino nakugamba wano bw'olaba ng'amawulire ku TV eyabukedde n'ogalaba mu mpapula mmanya oba tabanga bamafia bagikozesezza waliwo agenda evugibwa eyo sitole yazanyiddwa ku Bukedde ng'abagoma bagamba esente bazikyubbako kati producer wo yakugamba nti babadde bayaye balina bye beenoonyeza kitegeeza eyabadde adrivinga ayina media house zayagala okukozesa abagoma bademba bawe sente vision group y'abamafia nze nkubuulira bw'olaba nga sitole yonna ku Bukedde mu Bukedde olupapula Bukedde ng'etuyamba ngena tukubira stories ziyamba nga mulimu olaba ng'erina interest ey'enjawulo manya waliwo agivuga kati abagoma era baalabye ekyangu nga Bukedde y'ennyangu wentera okugambira naawo nga tuvuddewo abatulaba tukyeyongerayo mpolampola kyentera okugamba mwogererako byentera okugamba nti demokrasiya ali mu ggwanga Uganda tabangawo principal yavuddewo n'alumba ekigo yawerekeddwako omuyimbi King Sir ne byembagamba bulijjo ti poliisi egenda okugaana principal kuba olukuŋŋaana luba teruli mu mateeka nola principal amakomera agalambula nga yennyinigo kali mu makomera yabadde agenze kuba mu lukuŋŋaana David agenze kulaba Madubala statement yegambye demokrasi wali nti ati mugamba babagaana kali mukomera wali olukuŋŋaana kibe yakuli ngamba nti batero mukugira naye abantu omumu jjaje olumu obwongo obutagenda butekako ku minzaani ebyaddala okitagala kyegamba tubuzitoyeko tulabe buno obwongo bwolina okuba nabwo kuba aje oba olowooza nti ekintu ekisobola okulaga demokrasiya mu ggwanga kukkiriza muntu kugenda kukyalira musibe mu kigo anti batera omuganga nyini nkwewuunya aje gwe olupimo lwa demokrasi kukkiriza muntu kugenda kukyalira musibe yemu demokrasi ali ku kintu kimwe ali ku bintu bingi naye ng'olaba ekyamaanyi kosobola omupimira mu ggwanga nti kukkiriza muntu kugenda kukyalira musibe okukyalira omusibe ndaba bagendayo batera tugaana naffe nibaga obulete bunnatuuka ne principal yatuukirawo ng'ayingira buyingizi babula mukubira saluti kakati okukkiriza omuntu okukyalira omusibe n'emisango omusibe gyaliko egitaliimu kiriwa kyombi ekiraga demokrasi n'okimugjawo bwe babeera nga be bagenza okukyalira babakwatira byabufuzi naye nga bakyali mu makomera nono gwe bakkiriza okugenda okubalambulako demokrasi alabikirawo demokrasi yeeraga nga babakwata ng'emisango gya byabufuzi tewali omusango gwa simba gwe babavunaana oba demokrasi yeerabikidde nga principal agenza obakyalira principal yagenza obakyalira nga bamukkiriza bukkiriza egamba okubakwata babakwata mu butuufu era babakwate babeereyo mu makomera babakwate balina okuba nga bawozesa bali mu butuufu Madubala yakoma kulabikirako ddi mu kooti tennasaba emisango mingi bino nabikole ng'omanyi nti emisango mingi mu ggwanga ayeze nagamba abantu nga mwe ne mujja mu byobufuzi nemba sina yadde bibiri nziruka mu Uganda afazali neewogoma ng'olaga waate otwegattako na bwegasi otwegattako bwegasi wabwe kibeera nga omuntu olupimo lwa demokrasi kukyalira muntu mu kkomera n'otafa ku muntu yasiba muntu yamusiba lwaki wabula gwe n'otendereza nga demokrasi waalabikiddwa mu kukkiriza principal gira naye bannange basajja musimanyi ijeki mbewuunya okay kuvaayo okulwanira nti bannaye gavumenti wekibeera nga Madubala alina omusango we yakola mumulete mu kkomera Madubala yanyiga ku pesa kyamu mumulete mu kooti avunaanibwa emisango yeewozeeko ba edi mutwe bwekibeera nga emisango bwegiri mugenda okukwata omuntu nga mumaze okunoonyereza mulete obujulizi obubaluma nti bakola kino naye gwotendereza kukkiriza Kyagulanyi kugenda kubakyalirako tofuddeyo ku ddembe ly'abasibe bo babakwatira ku misango ki bawozesebwa gwe bye tobifuddeyo ofudde ku kya principal demokrasiya otembeta demokrasiya ali mu ggwanga kale asabe kala kuwe ku lukuŋŋaana demokrasiya waali bwe kibeera nga gwe olupimo olwo anti kati olaba omanyi nti baateekawo nti kati n'oba otegeka ekivu oyina ebbaluwa gy'otambuza okuva mu DPC RPC gundi
akulira polisi bonna anti kwe kuŋŋaana kw'abantu kati n'okuŋŋaana ngo ekintu ky'ogenda okukola era olaba ne President Museveni waba agenda Nambole bakyogerera ebbanga President Museveni agenda beera Nambole security nebeerawo wali olabyeko ku bbaluwa ya Museveni ng'agiwandiikidde ebyakagaba nti ngenda kukola wano olukuŋŋaana nzikirize ompa obukuumi ate ndi muli ku gundi ya President Museveni anti ogambye yatambula tebamukubako ku mukono andi bagiranga obuzibu obuliwo President Museveni waba agenda kujja abantu balanga nti agenda kujja Kyagulanyi tebalanga nti ajja olumu tebalanga bagwa bugwa tuba tuli piki nga ziyitawo ziriko omupira gwe twaliko Muya Kasirivu yali agutegese naye gwe kenyini wagamba lwaki ababadde ku live bagambye Kyagulanyi ajja ekyo kisazisizaamu ekivulu kyammwe zengazengamba gwe kenyini gwe kati gwe omugamba mumutalanga naye okuwayira kyafuuka part of your life era wagamba obuzibu mwakoze buli bumu obwedda ab'ebizinalo bayita omunge bagamba Kyagulanyi waali bannayite mumusubwa kyekirese security wano okusazaamu olukuŋŋaana lwammwe naye kati buyo ogamba muta agwa bugwi baali bagenda tongoza kitabo naye kasaba akitwala tukiraba naye bakikuwa nze nokirako nakoma kulaba biboxi nga bisiringa simanyi gye byaggweera so kati Kyagulanyi ate gyakoma okulanga ate gye bakoma okumubulookinga wagenda okubeera anti abamanya nti Kyagulanyi agenda kubeera wano agenda twalayo message ate ayinasooka ateekawo process etya emitendera Museveni gy'ateekawo ng'atambula ogambye tobera kakiiko kamutegeka kati omanyi otya nti ateekawo emitendera mwayita ogambye nkubuuza ebbaluwa gyawandiikira okyola n'ogamba toli kakiiko kateesiteesi kati ogambye wano nti abeere ayita mitendera emituufu sebo oli kakiiko kikoki King Sir yawerekeddeko principal n'alaga obukamba obuzibu n'alangira station nani yalangidde King Sir nambu station yetaga kebera mutwe King Sir balina twalibwa bombi nze nakigenda ebyaddala abali ku lusegere lwa King Sir nga mumwagaliza ebirungi n'omuntu lubeera naye andi kati mbagamba abali ku lusegere lwa King Sir nga mumwagaliza ebirungi muve ku mwagala okumulyamu obuli ssente King Sir ebyaddala tali bulungi mu mbeera ze yeetaaga oba okujjanjabibwa oba okutwalibwako mu rehab ateekwa kuba akozesa ebiragalalagala bingi nalekoko ku kivulu ekimu King Sir bamuyitira okuyimba naye ng'enjaga ewunya buli wamu so kati King Sir aba yavuddeyo okugamba nti station bamutwala akeberebwa omutwe y'omu ku balina batwala aba babiri mu rehab oba ebutabika batandikirewo bakuba ebiyiso guno omwaka guyinza obutagwako King Sir nga ayinza n'okufa kati nze where I can side with Bebe Cool Bebe Cool oyo mulaba ayina ebiseera ebisinga byatera okwogera n'agamba nti kati ng'omugenzi radio yayogeranga n'agamba ne omwana oyo mumuwadde nnyo gundi naye omwana oyo mwandimuyambye alina ekitali kituufu radio ebiseera nga radio erakosa ebiragala bingi tabamugamba kotakola naga jafugwa mu buzibu ate tufiirwa omuyimbi w'eggwanga that's the same era kyeyayogera ku King Sir n'agamba ne King Sir mwandi muyambi musajja muyimbi w'amaanyi ekisookera ddala King Sir takyasobola kusetolinga kukola luyimba ennyimba zaffe ze yayimbanga zigundeeze okitegeera za TikTok kati batandise kukuba nnyimba za TikTok ezo tezirina message eri awo just kaddakiika bbiri pate time awo ne kiggwawo naye King Sir yaconcentratinga n'ayimba oluyimba tagenda kuddamu ku luyimba lwe bayita mulirwana tagenda kuddamu oluyimba lwe bayita gundeeze oluyimba lwe baby wajjange enkuba that type of song tasobola kuddamu zikuba kati bali mu TikTok live obongo bonna ate babeera nabo bennyini nabo banywi ate yagenda yasenga nakawuka anti banyinanyi wali kyogobe kyamayirungi bagalya nago leka naawe kyokka King Sir bajja mu bantu bagamba nkubiriza abavubuka temukozesa biragalalagala enjaga mbi nenga yinyini nga yenyini enjaga alikwere njogera engamba Sawo solo munyako naawe n'ogweddalu enjaga jawuta ayiramu eri engeri gyagamba mbo enjogera gye bagambanga nti do what I say don't do what I do nawe n'okuba ekyokulabirako togamba nga muntu banna tuyambalanga empale y'ebituli bwe ng'ebituli biri buli wamu toyambalanga empale y'ebiraka buli muntu akulaba nga atategeera
gwe ngoyitawo ngoyina ebiraka ngalina byakala empale ya bulaka kuliko ebiraka so ku King Saha ogamba station bagere bamukebera omutwe King Saha naye yetaga okukebera ate ina sina kukebera kuba kirina mu lwatu King Saha yetaga era Kyagulanyi bobera ngo ina se yamanyi ku King Saha so King Saha omwe ku magezi omugambe ekisooka enjaga tasobola yo kujeddako bobera addicted ku kintu kiba toba tosobola kijjako esobola kijjako kibeere ekintu enjaga ogitunulano ku mimwano otumanya nti banna King Saha ne omutula butunuzi kyakubwa yaggwayo dda era tasobola kuddawo n'ayogera kino kitwala ekyomugaso so yageze Dubai ng'ali ne babi wa mami wa mami kati yabadde mu bantu n'agamba station wetaaga kukebererwa mutwe abantu ne bakuba enduulu abaddewo nga basatu era wali baddewo abagamba ne King Saha nayo berako ne balaba guli mu mbeera ki so abantu abagaliza King Saha ebirungi ne music industry ya Uganda n'abagaliza struggle egende mu ne King Saha mufumbo ntisubira naye kati oyinza King Saha oyinza kumufumbiro osobola okuvayo n'ogamba nti nze mukyala wa King Saha mbuuza bubuuza omuntu asobola okuvayo awo omukazi n'amugamba nti nze mukyala wa King Saha ate wini wa mami gwe yali yavuddeyo n'agamba nti nze mukyala wa King Saha osobola okuvayo akadde kanogamba nti nze mukyala we gosobola okuba n'omwana wo kana kadde omwana omuwala n'agamba nti nze mukyala wa King Saha kadde kano taata oyinza kumuwa amagezi mugadduka kali oba ogamba muwala wo omuddusa kali mwana wani gweyagaa aŋŋamba dduka ogende wabbaawo dukayo kyobadde ogamba mugamba dduka oveeyo mugadduka ogende wabbaawo ove wange asobola okuba nga mu lunaku King Saha ategeramu eddakiika 2 ekyo King Saha mu lunaku asobola okuba nga ategeramu eddakiika 2 mu ssaawa 24 kateebiza buli ssaawa ebeeramu eddakiika 6 mu ssaawa 24 King Saha ategeramu eddakiika ezi ezisigadde abataliiwo tekisoboka naawe abataliiwo abeerawo abaanobye ezize zinoba kyebayita enjaga egisoboka kyebayita enjaga waliwo ne mukwano gwange yaŋŋamba yagigezaako ogamba oli alaba omusota yaginywa lumwe yatandika kulaba misota naye nga tegiriiwo mbu ng'atudde watudde nga olaba nokutudde naye ng'alaba emmotoka zimugoba naye nga teyeebase yenjaga eyo kye bayita enjaga kati oŋŋamba oli King Saha mbu asobola okwogera ebintu ebitegeerekeka era abaagaliza struggle ebirungi abagaliza music industry King Saha yeetaaga rehabilitation yeetaaga immediate attention okulaba nga ebiragalalagala bipaako bayira ekigambisa rehabilitation nti basooka ne bakuwawula ku bantu nga tolina access ku kiragalalagala kyonna ky'okozesa kale ne bakuba eddagala esobola okukakkanya mpolampola n'otuuka okuvaayo nga niwobeera tokozesezza njaga ng'ogiyoya omubiri tegusobola kuliyakitinga nawuli agamba basa kitaki ttaka eziba zikkuba simanga biki ebikkuba oba nga tonaba kubikozesa n'oba addicted ku kintu kale bakuba eddagala gy'obeereyo mu ddwaliro ne zisobola okulwanyisa takize ezo ziba zikukuba n'ogenda okuvaayo ng'oli muntu asobola okuddawo n'otereera nga tulina kiragalalagala ky'okozeseza okay nga tuwumbawumba tuvuddewo nagambye tuli ne Katabira Muhammad mutulunduzi wa nsonga ate nga munnamawulire tuli ku Lubalusewa TV gendayo ku YouTube osubscribinge olaikinge ate okomentinge byonna bye mukomentinga tujja kuba tubyogerako buli programu ebeddako tukwogerako ne tumanya nayo kiki wayogedde ne tumanya nawe ogwawa mu bagezi bwe tuba tuyina mu ggwanga nagambye nti programu nsonga ku nsonga ebakaliro tufundikira ne story eno Skypins tours and travel yavuddeyo n'agyegaana naye lwaki bannayuganda babasiriwaliddeko nnyo what pains me most nti tosobola kubanga ozanjidde ku bannayuganda bwotyo n'obabba ensimbi aneesere tezikoleka someone to work n'atereka ensimbi akakadde kamu ne kabeerawo omuntu olaba omuntu asobola okuba nga ayogera ku sente milioni 3 milioni 2 naye nga you're just talking about that amount naye nga tozikwatangako tomanyi nawawe wezibu bayita zikwatako naye omuntu nagga nti nawaddeyo milioni zange 8 gwe n'okitwala just for granted nga kiri awo ng'olaga milioni 8 ntono nnyo nalabye Bajjo yavudde n'agamba temuyina magezi era temuyina gye mujja mukola kuba ye risiiti ye yali gundi omuntu kwegana naye banga omuntu avudde yawolereza babbi n'agamba nti sebo Munnayuganda mboli yakuteekawo busente zino tizirefundable kubanga tugenda kukulambuza bulambuza kuja omuntu najja nabba Bannayuganda nabba
omuntu gwozalibwa naye mu nsi muno n'ogamba nti oyo kye yakoze kituufu omubbi ate olumaana ovaayo n'ogamba ate olwanisa President Museveni kayaje kasegegambe omuntu wabulwa common sense oba amagezi amazaali abasigadde kuyimirirawo ku magezi amasomi ate woba tosomye kitegezo oba kisassalala kati yebbajjo tayina common sense amagezi amazaali tayina aye n'amasome aziyo obukulu gano ninga badde anoonya kiki ani anoonya amagezi tegaliyo obwongo tayina kali bajjo wavaayo nakola statement yeyo kali oyinza kumunenyaaje yenga ye naturale obwongo bwe bubulako n'amagezi amazaali aziyo obukulu ganoonya kali wakola statement ng'eyo kuba kali osooka no omaye omuntu oba onooyogera okimanyi nti osobola okuba ne control ku kigambo kyotayogedde ekigambo kikyali mu kamwa kyotanayogera oba okinako control naye bw'omala okyogera oba otandika kutambulira ku ntoli za kigambo kyoyogedde kati bajjo kyatamanyi muli mu bwongo takimanyi nako nti omuntu bw'oli gye salinga company nti tours and travel etambuza abantu nti bw'otandika ogamba nti ofunira abantu visa batwala e Canada kitegeeza waliwo omusango mulala gwe bayita obtaining money in false pretense okujjako abantu sente mu lukujjukujju ogwo guba musango kati bajjo kyenkugambye nti common sense tayina n'amagezi amazaala anoonya manoonye kati obukulu bw'ayina ekirala ekinnuma nti Bannayuganda oba nabo kyetaaga obabba sensitizingamuuko kibi nnyo okuba nti Munnayuganda okutte TikTok mbunoosanga omuntu byayogera ku TikTok nga ku byogenda okugenderako ani bwe bw'obutta gwe n'ogamba kati tulina abakyala obufumbo buweddewo bw'abantu nosanga oli najala agamba olaba nze omukazi bw'obeereyo omusajjawo nga takutwalako out omanya wafuna kisassalala okitegeera nosanga omuntu ku TikTok ng'ayogera bibye nno ataddeyo kasawundi ebibeganaga olaba gwe mukazi gwe ali mu bufumbo bawo abatakutwala out bagule kyenya ayina batwala omanya gwe bakufa ebyo oyokulanga omukazi anobi omukazi antira akateekayo kennyini mukulu akubya akapande wasomye maje kati producer ngambye ku Rebecca Jim naye kenyine obufumbo bwa mulema kati ngakuwa magezi ku bufumbo abo bonna yakozako isa abiye ne bigana nafumbirwako eyo ne bigana kati oliza Rebecca Jim kiki enta ku Bannayuganda oli abeera naga nti kati omuntu agenda okumpa amawulire ye gundi ku TikTok oli naateko Jessica posta kake ekintu kyalanga gwe obulamu ne buga nti gundi waliwo ono ali ku gundi onabeera Mbazira Tone mboli naganzi feka twawulya Mbazira Tone nga yakuba akalango nze nentwala esente zange Mbazira Tone yatwala abantu bali bakubi ba bulango kingano buli anda usinga alanga kati ndawo sibalanga ekivulu tugenda kuba n'omuyimbi gundi ng'ogamba bonna bajja kubayirwa mpaka bono bonna obwongo bwe tubala obw'abantu baffe nti bunafu nze nsooka kinkugamba nti gavumenti eno yafa era nanenyeza nnyo omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango namunenyeza nnyo statement ze yakoze omuntu owa poliisi ali professional tobyogera bw'obanga ogamba nti ffe license gye twawa Skypins ya kutambuza abantu kubalambuza tetubawangako license ya kutwala Abannayuganda bweru naye nga byonna poliisi ebadde ngiraba obulango obuyita nga bagamba bafunira Abannayuganda emirimu ebweru nga n'abantu bagenda ne bawa abantu batututte preventive arrest ekolebwa ku bannabyabufuzi bokka oba n'ababuddisa Bannayuganda erina okubakolako bwe kibeera nga ekitongole ekiri gyesalinga companies kibadde kiraba obulango nga Skypins agamba atwala Bannayuganda ebweru abafunira visa abakolera ku passport ne poliisi ng'eraba ekintu kyekimu ekyo naye nga tebavangayo kugamba nti kumuyita yajje yennyonnyoleko lwaki eranga nti etwala Bannayuganda ebeeru nga license gye babawa yakubalambuza bulambuza era olukusa olugjawa ekyo kyekiraga nti ekobaane erijjako Bannayuganda esente mu kampuni nga zino eba raketi nene nnyo kawa kakundi kanene nnyo nsobola kyakadde kano Skypins akugamba nti kampuni si yiye tebadde yiye waliwo abantu bangi abamuli emabega abadde bagufudde omugano okuba ku Bannayuganda se ate ebigwagwa gyebiri nalabye ne Kulanama naye yaleese era waliwo abagogo kati olaba kati Kulanama kati abantu abagwagwa bagenda kudde no bagambe Kulanama jjajja
ayina ebyawongo kitegeeza tasobola agenda okunfunira omulimu ng'amaze okugusa kiwalinga neeri tebajja kumbonyaabonya n'akasente kajja kubeerawo nagamanya nti ebyawongo byakola nama tebisala leerwe ajja kuloga bababa ebyawongo kola nama waba ayina ebyawongo bikoma mu maka ge tebirinnya nnyonyi era ogenda kulaba nga waliwo abapapala nga bagamba kulanama yatubbye kulanama nga ali Dubai ku mazzi akirinye n'obuuza ebyawongo nejjemba jumba nejjajja jumba we nga bali ku biichi Dubai balanamye nga bali Uganda tumanyiddwa banna naye nze obuzibu naye n'olaba abba abantu Don Chris teyagegera n'amanyo gennyini bagataga amatalaga oba agagerekera gamatalaga gana agegattagatta bagenda simanyi amanyi producer yemwe baganda basookawo agegase bwegati Chris omuntu avaako nevunga bagenda kufunira mulimu kuva dda atayagala Mrs. muwe ssente ate amanyi yagajjanga nafunayo bannayuganda abadoffe naye munnayuganda oli eyo ng'ogamba njagala genda Canada kuba kyeyo lwani yakugamba nti Canada waliyo emirimu ani yagambe Netherlands waliyo emirimu ani yagambe Denmark waliyo emirimu olaba bano abantu abatalaba bintu ebweru batukeyo nga babagamba omanyi emirimu gibeera eyo naye lwakuba abantu bavaayo kubagamba ete sente lyofuna mu ddoola ekirala oli bwaba bamugamba omanyi gundi eryawo akakodyo akali awo ku Canada nti oli agamba omuntu nti olaba e Canada oteka $8,000,000 naye buli mwezi ogenda funa $2,200,000 ogenda okibalamu nga myezi 4 oba omaze ofuna $10,000,000 kibajeeza omazeewo notandise kukola magoba that's why abantu bapakati bwabalamu emyaka 2 abadde agenda kuba ali $6,000,000 ne bana abatwala abantu ebweru wadde Saudi Arabia mu Buwarabu okimanya abo abantu nomala omugamba omwana wo tumutwala akuba ekiyutakkiriza abantu abatwala abantu ebweru oba Buwarabu oba wa nomala omugamba twaleyo omwana wo kale naye afune obukadde obubiri ng'akola obwa seculiko ng'omwana wo ali wano akola omulimu gwa $5,000 omwezi ate balina ne kano era bannayuganda mu kabuuke nti oli ogenda n'omuganda ne batulugunya abaana ne bafiirayo banoono eno tebafiirayo oba osala nosala oli ne bakukuba eggaali agamba n'ogamba bakozi bameka be batulugunyiza mu maka omwo naye kati tebeeza omukozi afuna $8,000 kyembadde gamba wali kampuni yo ssente ezikugirako wano gwe n'ogenda n'obonaabona bibyo obusente bwonna kampuni zebukuŋŋaanya omuntu agenda miliyoni mmeka zo bazikuŋŋaanya tonabana kusala kisaawe kya nnyonyi bo ne bazikuŋŋaanyiza wano kati bagamba batya nti obugagga bw'oyagala buli Dubai buli Canada bo ng'obugagga obwawe babujjamu ggwe ne babufunira wano e Uganda olinayo omuntu gwe gw'omanya atwala abantu ebweru ng'omulimu gwamutwalako gwa $2,000,000 n'ekitundu nga bwe bagulanga nga gutwalako mwana we omwana wo osobola omusanga nga ali wano e Uganda akola omulimu afuna $4,000 buli mwezi naye ng'abantu batwala ebweru abagamba mugenda afuna $2,000,000 gwolowooza abaana be iyo tabaagaliza birungi lwaki atwala babo lwaki atwala ggwe tatwala abaana be naye bannayuganda nga tuwumba bannayuganda abamu kijja bagwana kubanza sijja kulima zitoyinza kunzibako ezo ssente nkulumba nze andi yagambye polisi mpozi polisi babeere nga bamutambulirako nga baba atambulira wano okubaako 7 wano aba SFC wano abaki nenze nkulumba nga myoni zange 8 waziri tokoma onoogegerera muno naye buuza omuliro gwere abadde ali ebyennyanja bimuyita buyisi mukamo omuliro gwe yabadde ayogeza nga gwakendedde ate bamukubidde endeza kasimu anti yagambye ekisooka agambye kampuni yo tebadde yiye kale kananyini kampuni yamugambye layilo like an envelope era kati Skype oyo omusajja Don Ismail Don Chris agenda komawo wano bagenda mukwata ate oba mukwata agenda kubanga sipapa obuzibu bannayuganda oba obwongo butono oba tebayiga osooka nolaba abantu be bakozesezza ne bafera abantu bakomekereza baliriddawa era kitato kimanyi bagenda kuddamu bamukwata mu bintu by'abajowa nikagezi banene andi be bali batembeta kayihula ku lusegere kati omusajja wa kayihula ono simanyi 8 yavuddeyo n'agamba kayihula vaayo ntaasa omuntu kasita ovaayo n'ogamba gundi jangu ontaasa kitegeeza gwe wamutuma gwe sipiri yawe era kadde kano wekibeera nga polisi tenabakusaimoninga kayihula kujja kwewozaako ku misango gya kagezi kitegeeza waliwo ekirala kayihula bamulekere olwedde alinga ali mu kkomera ate ali mu kkomerawo okimanyi waliwo abantu abaafa ku lwa kitatta boda 2010 naye nga ate kayihula yamutaddemu amaanyi so kati omuntu bwe bakugamba nti bakukozesa bukozesa manya wookoma
bw'otambula n'omugagga gutoba mugagga naye ate bw'otambula n'omubbi ayina oba mubbi. Lindako bw'otambula n'omugagga bagamba peregesi otoba mugagga naye bw'otambula n'omubbi bonna be bamu bwe bayoola munaba bayoolera wamu. So kati mwenna be bakozesa mukimanye nti akiseera kagenda kutuuka nammwe babayoolere wamu olw'okuba mwakolagana na mubbi. Sibula abatulaba abadde batulaba ku Lubalusewa TV mubale kutugoberera tugenda kuddingana ate omulundi oguddako nga tubaleetera ensonga tubagamba bulijjo nti tubaleetera ebiri emabega w'amawulire nawe munnayuganda aliyo n'osalawo ku kiki ekituufu ekiba kirina okukolebwa tuddingana omulundi oguddako akuma atakumira mpeera Samuel Gigange Katabira Muhammad bwe tubadde naye munnamawulire ate nga mutunuzi wa nsonga basponsa tubeebaza mwenna producer Kagere gwe tubadde naye naso okubanga atambuza bulungi ensonga nga emuziraba tetujja kusukawo wano tuddingana olundi. Lubalusewa TV mazima ku mazima.